obwa president bwagenze era I don't want to quarrel with them again. They have lost, have not lost. Ejoguli abawedde mutwe abadde ayagala obwa president ejoguli kati the future is if they don't get Ensoba Muhoozi when he attacked him buno bwamaneta buno biki people don't forget kati kyawedde dda General Muhoozi yaddako obwa president yabututte ntukiyita politics of symbolism nti ekyabaddewo nga president ne mukyala we batambula Muhoozi ne mukyala we ekyo kijja kubeerawo incoming couple mu State House and are now to go into one. Wait. Laira muze. It was political symbol. Ekyabaddewo nga president ajaguza emyaka 5 mu bufumbo. Mu kirindi. Nga General Muhoozi amuli mabega ne mukyala we. Kitegeeza nti kijja kubeerawo in the future. Bamutuuziza omusajja ne bamuga ekintu kite kyagenze. Nayagala okuleeta erinnya ly'omukazi ne baligoba. Muga ekintu kite kyo kyagenze. Bwa president bwagenze. Kakati kyayina okukola ki? To support kubanga bwe baali bakuba nti bakuba bambabazi ne bakuba baana kati as a result twasigala bannyina omu potential leaders bonna babakuba ne bakola ki? Ne bagenda Kadaga, Mama Kadaga, Mbabazi. Kakati kuba kwambala ne Muhoozi. May I believe that wataka Muhoozi were under the influence of which edogoli nyini yeri amuli ku mutwe. Kulumba Jeno. Yelumba Muhoozi edogoli yeri amuli ku mutwe. Kubanga how you cannot marry Muhoozi. His unlike me, his father knows what Muhoozi can do and what he cannot do. Ekitegeeza tumulayininga wa newspapers abwe circulation levels are very low. Singa yali muntu mulala president yandibikkiriza naye okuvuma General Muhoozi president amanyi kyasobola okukola. Tesobola kukola ku Muhoozi. Bawa munju informally. Naye ffe munnange reports bwe zigenda mutamiivu muki avuma abantu batukako ekiseera nga buli agende wa president bamuwa sente akwogereko babaganda obaba ki obaba ki kwega ne president naye atuuka n'agamba are all of these people wrong? Baba wa sente bagende wa president bakuwayirize babagendayo kuba bali a must go to his home and road waliwo kidu kikubye ekiro yabayinza n'okittira wano ekyokubiri bayina organic case ne bakukuta nayo paka ICC recording. So this one who if you meet a baby with a razor blade, do you shout at him? If they come in a humble way, katujo sente nga bwenzitwala jja kujja nfukame ntulika butulisi ekyankwa zalingenda battirayo kubanga tebayina mu human nature nti a man you have battered his son amanya n'ogajjamu you target him, you poison him, you target his wife. Is it the man you can shout at? Okay, you must go to New Vision in Swiramas. You must do this in Swiramas. Kati abalumba General Muhoozi tebasobola muwayiriza wataatawe. Under the influence of which craft? Bobo Wine ali mu kutambula. Tebayinza kisobola. Kitaawe yali amanyi ekyokubiri. Nabagambanga nti bibyo nabatango ebyo boogera batadongo. They are picking information from a wrong source. Bonna baali badduse nti Museveni nabagamba naawe waliwo ne ngamba sali nti abapedolinga argument nti Muhoozi alwana ne kitaawe. Silence them immediately because they are saying that Museveni has reached a level of not controlling his family members, which is not true. If Museveni fails to control his family members, can he control the state? The two go together. Family and state. Nembagamba ekyokubiri. Museveni cannot hire people to destroy his son. Muhoozi. Avenger. The Avenger must live longer than the avenged. Ekitegeeza siri doesn't the Kaguta family, Amos Kaguta family, have family mechanism to solve problems. Bafuna obutakkaanya tebasobola kutuula ne babimala nga society tetegedde kakati bonna baali bazze bawe sente Museveni akube Muhoozi tebyaliyo nabaga this is a unique situation. Museveni musajja mugezi nnyo era planinze succession ye bulungi nnyo nti first of all he has a group of agitators akomewo mzee akomewo and has a sizable percentage if he wants to come back, which means even if he decides to go, he does not go as a hated man.
waliwo group eya mukyala Namyalo eyabazukulu ega yakomewo then eya MK gamba omwana yabajja ekyokubiri stand by generator tuvuga nti omwana yabajja stand by bwezikira mu bweti tetuwa gap kakati ate Museveni najafuna ekirungi ekirala nti Museveni mu Africa oba wawonna okujjako mu Europe ejo laba ba Bush baani teri nsi ya Africa musajja jafuga myaka 4 nabanga ne mu family mu kyavaamu omuntu gwe mwagala. People would be running away the moment Moi brought Uhuru Kenyatta, the senior people in Kanu ran away. Yes, I'm telling you, kati Muhoozi buli jana alaga yonna baloko leaders bagenda kujja kaba bamaze okutegeera naye vice president yabuvuddeko yagamba nti president yadda anti yo kamuvuli. I don't take her seriously. Vice president, they are open indicators. Alupo. If Museveni is coming back, why should there be a fierce battle in his family? Singa abadadda lwaki wabaddewo olutalo mu family eyo lwa succession? Because it would mean they have to store Museveni's retirement up to 31. That was the argument. The Muhoozi, the anti-Muhoozi group. But realizing what was anti-Babongo Museveni tabalaba. Onweka tu mutamulaba. Wegabu neba mututte. Kakati Museveni tafana na kyatu yamba. Museveni mugemera wala. Alabira wala. Nti we don't have term limits. Don't have age limits. If we had the term limits, there is no possibility of Museveni coming back. Would be in chaos. Removing the term limits eliminates unnecessary succession battles. Kubaka kasikatu mbalira myaka kasikadde emeka.